Red Zone TV nga bulijjo bale kubanga okyatugoberera njagala ate mbere nga nkuwa updates zino kubanga nazo ogenda kwetaaga ozimanya nga mukyali mu bya firimu nga mukyali mu bya documentary njagala okkirize otuweeyo akadde katono nnyo mpayo eddakiika ntono nnyo zokka ate nkuyisizeeyo updates zino obeere ng'otegeera ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ky'oyinza okuba ng'obadde tonaba kubanga okimanya. Looni zikyali looni, ebbanja likyali eggwanga lya Uganda mu bulago kakati ate nina amawulire amalala genjagala okubanga nkuwa agakwata ku ssente y'omuwi w'omusolo egenda okubanga ate esaasaanyizibwa. Red Zone TV kwoli nga sinaba kubanga ndukuwa nja kusaba soka okkirire wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno tuwe ekigalo ate obeere ng'olikinga information eno ogiyambeko okubeera nga n'omulala ate agifunako. Nja kusaba oteeke obubaka bwo kirira wansawo mu comment section, teekamu obubaka obeere nga ate otubuulire endowooza yo ku nsonga nga zino ze tukuleetera ate naawe obeere nga oyina ettaffaali ly'ogatta ku ntambuza y'emirimu mu ggwanga Uganda. Red Zone TV kwokyali ngenda kubanga nkuwa updates nga bwe zinaaba zintuukako. Gavumenti ey'eggwanga Uganda epulaninga, njagala ompulirize bulungi nnyo, ngenda kukusomera nsonga ku nsonga. Gavumenti y'eggwanga Uganda epulaninga okusasula obuwumbi 247 bwa siringi za Uganda mu financial year eno ya 2024-2025 nga bazisasula eggwanga erya Democratic Republic of Congo DRC oluvannyuma lw'okuba nti UPDF ekitongole kiri ekya ICC International Criminal Court kyasingisa eggwanga lya Uganda omusango olw'ebyobugagga byebigambibwa mbu eggwanga lya Uganda nga liyita mu ggye erya UPDF babibba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati Uganda egenda kuspendinga oba kusaasaanya obuwumbi bw'eza Uganda 247 ng'ebusasula eggwanga lya DRC naye nga ssente zino zigenda kusasulwa mu financial year eno eya 2024-2025. Kati ekyo ng'okitadde ebbali nkugambye ssente zafuuse ssente mu ggwanga Uganda. Njagala ate nkuwe ekirala nakyo obeere ng'okimanya. Nkugambye ngenda kuwa update ku update. Gavumenti y'eggwanga Uganda ng'eyita mu Office of the President, office y'omukulembeze, wuliriza, enoonya jukira zino ssente zaawukana ku ziri ze nakusomedde mu updates ze nakuwadde ennaku nga 2 eziyise. Kati bino bya lwaleero njagala nabyo obeere ng'obimanya. Office of the President enoonya obuwumbi bwa siringi za Uganda 34 nga buno bugenda kukola ki? Bagenda kugula emmotoka, bagenda kugula computers, bagenda kugula furniture ow'omulembe ow'omu offices, bagenda kugula curtains nga zinono z'abaani ba RDCs, Resident District Commissioners. Ontegedde bulungi nnyo. Gavumenti ng'eyita mu President's Office banoonya obuwumbi 34 ssente zino nga ziva mu abawi w'omusolo zigenda kugulira ba RDCs emmotoka ez'omutawaana, zigenda bagulira ebyuma computers, ndowooza ez'omulembe nga ffe Red Zone TV ze twagala okuba nga tukozesa era neebaza bana Uganda batuyambako okuba nga tufuna naffe ebyuma ebyo. Kakati gavumenti banoonya ssente obuwumbi 34 naye ate ffe computers etunoonya nga si za bbeeyi nnyo bwe zityo. Bagenda zigulira ba RDC ate nga balina okubaweramu ne furniture mu office zaabwe, furniture w'omulembe ne curtain ezigenda okuba nga zikozesebwa. Newankubadde obuwumbi 22 ssente zino zaali zaweebwa ensonga eno naye nga gavumenti wetwogerera enoonya ate obuwumbi 34 okumaliriza kino. Era kati njagala ate owulirize, Office of the President era yeemu enoonya obuwumbi 5 billion Ugandan shillings. Office of the President zenoonya to monitor and evaluate. Ompuliriza bulungi nnyo. Office ya President, office eyayoleka Kaguta Museveni government ya Uganda ndowooza byonna bwe tuba tubitwalira wamu enoonya ssente z'omuwi w'omusolo obuwumbi 5 nga zino zigenda kukola ki? Kumonitaringa na kuevaluatinga manifesto ya NRM. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Manifesto eya NRM eyamba NRM so si muna Uganda yonna gy'oli. Manifesto ya NRM okugimonitaringa n'okugievaluatinga gavumenti y'eggwanga Uganda ng'eyita mu office ya Yoweri Kaguta Museveni banoonya obuwumbi 5 gwe munnanga ali ku Red Zone TV okubanga bakola kino okumonitaringa ndowooza okimanyi kulondoola okwekenneenya
okwetegereza olwo ebyawandiikibwa bituufu, okwetegereza olwaddala bye twasuubiza abantu tubikoze, okukola obukozi ekyo. Gavumenti yeetaaga obuwumbi 5 okukola obukozi omulimu ogwo, naye nga omulimu ogwo gwegenda okukola manifesto ya NRM. Ulira, the office of the president is also seeking for 5.517 billion Ugandan shillings to monitor and evaluate the NRM manifesto. Okitegedde bulungi nnyo. 2.05 billion Ugandan shillings to monitor cabinet decisions and 4.7 billion Ugandan shillings to monitor the parish development model. Banna njagala tugende mpola era nsaba ompa obudde akantu kano kategeere bulungi nnyo. Gavumenti y'eggwanga Uganda enoonya obuwumbi 5 okumonitalinga, okwevaluatinga manifesto ya NRM. Ssente ezo zigenda kuva mu mmwe abawi b'omusolo. Mu ngeri y'emu, gavumenti enoonya obuwumbi 2 nga buno bugenda kumonitalinga ebiteeso ebya kabineti. Ompulira bulungi nnyo, ebiteeso cabinet meetings bye batuukako oba bye bateeka mu nkola, okubirondoola, okubimonitalinga, okubyetegereza. Gavumenti yeetaaga obuwumbi 2 obwa siringi za Uganda. Mu ngeri y'emu, PDM parish development model, gavumenti yeetaaga obuwumbi 4.7 billion shillings, buba buwumbi 4 n'obukadde 7, era okumonitalinga, okwetegereza, okwekenneenya parish development model etuuseewa. Onfuna bulungi nnyo, katino terunaggwa. Nkyakuleetera Red Zone TV nga bulijjo, bwetyo bwe tukuwa updates. Kyofula basaagala obengako nsonga yonna gy'omiisinga. Kati wuliriza ate, office y'emu eya Yoweri Kaguta Museveni esabye parliament, ompulira bulungi nnyo, esabye parliament ebawe obuwumbi 4 n'obukadde 5 okusomesa, okuyigiriza oba okutraininga bannayuganda 22,500 okubeera bamwoyo gwa ggwanga. Okitegedde nga kino bagenda kikolera mu communities 20 mweno financial ya 2024-2025. Ojjukira olunaku lumu lwe nakugamba nti gavumenti yeetaaga ssente bulabula okubanga oba econductinga kye bayita mindset change. Mindset change omanyi kye kitegeeza kwe kukyusa endowooza. Ne bakyusa endowooza yobadde toyagala gavumenti, kati baagala okuteekateeka oyagale gavumenti. Ne bakyusa endowooza yobadde towagira Arsenal, baagala okuteekateeka owagira Arsenal. Ndowooza ontegeera bulungi ebyo ndeeta byakulabirako. Red Zone TV nga bulijjo ffe bwetyo bwe tukuwa. Kati no kigamba bwe kiti nti gavumenti yeetaaga obuwumbi 4. Ngenda kikusomera bulungi nnyo ne mu Luzungu, manyi tulinawo wano abatugoberera nga tebamanyi Luganda. Gavumenti yeetaaga obuwumbi 4 era yamaze dde okusaba parliament ebenga egiwa obuwumbi 4 n'obukadde 5 nga ssente zino zigenda kusomesa abavubuka 22,500 okubeera nga bamwoyo gwa ggwanga oba okwagala ensi yaabwe, n'okubateekamu ideology eyo n'okukyusa mindset yaabwe, nga kino bagenda kikola mu communities 20. Ulira, the office of the president has requested the parliament to avail it with 4.5 billion Ugandan shillings to train 225,000 Ugandans on patriotism ideology and conduct mindset change within 20 communities in the coming 2024-2025 financial year. Ekyo kitegedde ng'oli ku Red Zone TV. Bw'oba kitegedde sookola ikinge, ate era bw'oba kitegedde nja kusaba oteekeyo comment yo wansawo mu comment section. Nkyakuleetera saagala oveewo, wabula nga tonaba kubanga ovaawo, era nja kusaba osooke osubscribinge oba tonaba kubanga osubscribinga. Ate nja kusaba obanga ate otambula naffe ebbanga lyonna kire wansi oteekewo obubaka otuwe endowooza ku nsonga eno. Kino tutera okukikolanga, kino mukimanyi tukikolanga bulijjo. Nja kusaba osigale ng'okikola tubeere nga tutambula. Kati wulira, office y'emu eya Yoweri Kaguta Museveni enoonya obuwumbi 3 n'obukadde 5 eza siringi za Uganda, nga zino zigenda kukola ki? Kugula midaali, medals, n'okukondakitinga research oba okutwala maaso okunoonyereza ku bantu abateekeddwa okuba nga bafuna emidaali gino. Naye nga mujjukire obuwumbi bwali 2 n'obukadde 10 obwali bwaweebwa ensonga eno mu budget. Ontegedde bulungi nnyo. Gavumenti y'eggwanga Uganda okugula emidaali gyegenda okuba nga egaba, naye ng'egenda gigabadde. Jjukira maaso awo waliwo olunaku lwe baluyita batya, so lwe bayita terehesita, gavumenti yaabwe mbonga baba NRM, olunaku lwe baawamba eggwanga Uganda
balukuza ennaku z'omwezi zibeera mmeka 25 26 awo omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa January. Kakati gavumenti yeetaaga obuwumbi 3 okuva mu nsawo y'omuwi w'omusolo okubeera nga bagula emidaali egigenda okuba nga giweebwa abantu bano, era nga ku ssente zino kuliko n'okukola okunoonyereza okukola research ku bantu kiddala abasaanidde okuba nga bafuna emidaali gino. Wulira statement. The office of the president is also seeking for 3.5 billion Ugandan shillings to procure medals and conduct research on the proposed nominees to receive the medals. However, only 2.1 billion Ugandan shillings was availed in the budget, thus leaving a funding gap of Uganda shillings 1.5 billion. Ontegedde bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli bwoba ontegedde kirira wansi awo oteekeko obubaka bwo wansi mu comment section, ate tuwe ekigalo liking information eno ebeere ng'etuuka ku buli munnayuganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu bino bye bimunyiiza n'abanga agamba bannange kiki kino kye tuliko. Kakati njagala okubanga ate nkuleetera updates endala okyali ku Red Zone TV era saagala oveeko kubanga bikyajja. Wabulanga ku zino njagala okkirize nga wemmaliriza nkutegeeze ku Haji Haruna ono nga musomi wa dduwa, navayo ne nkutegeeza nti ono si mukubi wa nsaasi si musamize, wabula musajja akuba kitabe ekyo ekya Kuruhani ate n'abanga akoola Allah n'abanga ayita mu kitabe ekyo ekitukuvu okubanga akwambululako ebyokoola, akusumulula emikisa, akugabira oluzaalo, akwambululako ebintu byonna byonna ebyakuteekebwako ate n'ebyo byonna byonna ebikulemesa okubanga otambulira mu bulamu obulala abalala bwe batambuliramu obweyagaza. Haji Haruna ono emirimu gino agikolera sayidi z'ebugerere, era obanga oyagala omufuna ojja kgenda bw'otuuka mu tawuni y'e Kayunga okuba ennamba y'essimu eri 0702 152 23 ojja kubanga omutuuseeko bamwise Haji Haruna ono nga musomi wa dduwa. Nkugambye essimu samize wabula ate essimu kubi wa nsaasi, wabula ng'ate akoola Allah ng'ayita mu kitabu ekyo ekitukuvu n'abanga asobola okuba nga akuyambako emirimu ne giba nga gitambula bulungi nnyo, emikisa ne giba nga gisumulukuka, oluzaalo obadde ozaala abaana ekika kimu oyagala kukyusaako, obadde omwana yabula, ebyo byonna byonna abikkwasaganyiza. Tuuka e Bugerere otuuke mu tawuni y'e Kayunga okube ku namba y'essimu eyo nga bw'ogiraba 0702 152 23 ojja kuba otuuse, embeera yo ojja kuba teddamu kubeera kyekimu. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatambula naffe banne munzikirize neebaze abatuyambako mu nsonga ya kaddata. Omanyi kaddata katutawaanya nnyo, olumu data agenda n'atubulako ate nga updates tulina nnyingi nnyo. Bannayuganda ne bagamba muyina tuweereza amawulire nze kankusulireyo kaddata. Mu ngeri y'emu neebaza bannayuganda abakkiririza mu kye tukola ne mutuyambako ebyuma byaffe ebyafa ne muba nga ate mutusobozesa okuba nga waakiri tujja ne tuweereza ne mutuyambako okuba nga tufuna ebyuma ebipya. Neebaza abantu abo baŋŋambye lisiti eyo sisooka kubasoma waliwo abatabyagala naye nga munzikirize mbategeeze nti bannange bannayuganda batuyambako bayita ku nnamba eri 0756 081795 ne baba nga ate batuteerako ko kantu ne tuba nga tugula ebyuma ebipya. Kati Red Zone TV we twogerera maaso awo akasente akasigaddeyo katono nnyo tugenda kubanga tukikwasaganya tubeere nga tuddamu okuweereza nga bwe tuteekeddwa okuba nga tuweereza awatali kitutawaanya. Webale kubanga okyatambudde naffe bwe tonaba kubanga osubscribinga kikole omale nga ate osubscribinge bw'omala otuwa ekigalo teekako obubaka bwo mu comment section ate osharinge information eno tubeere nga tutambula tuwuliziganye ate mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza.